erimba mu planninga byengenda kola eno ye ate ndwayo nanya ate nkyali nawo okyali naliwo mu Gwokutaano naliwo December paka mu Gwakuna kati eno gye nkolera yeri ebisinga byenkola erimba mu family baana bange mwami byebyo buliza kubatulaba batulaba ba BBS bafanzi baffe fenna bana mbagala nnyo mwebale nnyo okubeerawo emyaka gino gyonna mwongere okutwagala. Irene nalabye kawo nga nawulidde nina gwe nalabye ekimu ku byo nti Irene yatandise okuzanya film. Nze ogenda kusooka kumbuulirako bwe kiba kituufu. What inspired you? Kye kyakusikiriza? Teri kyansikiriza nava buto nga ndi muzanyi. It's just nti time bwe batennatuuka natandika okuzanya nga mba ndi 17 nga ndi mu Mariam Ndagire. Ffe twalingamu obuwala obwezinyazinyanga kati ate awo bwe nagenda ne ntandika life eyange nga sikyasobola kubeera mu mizannyo ntandika family kati bino ebintu by'okuzannya ne ntambula ne fuluma mu Uganda. Then I started music kati nga sobola bikwasaganya nti sinetengera mu music ate nzire mu by'okuzannya ate sibeera wano all the time nensooka nenkiwa obudde so time yatuuse ne ngamba kyekyo kati owulira nga music wetengene nnyo kyeyensonga lwaki watandise film netengeredde ekyo kyo nkimanyi nkyewulira ne film nazo kati nsobola zizannya. Gwe kale gwenge joining the film industry olina kyolaba ekibulamu kyolowooza nti nga Irene kayingidde asobola okugattako oba walabye byateeredde okusinziira bwe wabirabanga mu kusooka? Waliwo enkyuka nene nnyo okusinziira ku films zaffe eza Uganda bwe zibadde before like 5 years ago nakati enjawulo weeri ennungi kati nange nagenza okulabanga kyekiseera nange munange omanyi waliwo ogambira kakati bwe nazanya bino banange nga tebinyuma nga tebikola bitya naye kakati tuzanya nze ndaba nina films ndaba busopsi banange nolaba nga ate kati naffe tulinga bali bannaffe tubadde nga tulaba ab'ensi endala nsuubira nange okujoininga okusinziira ku nsi gye mbeeramu n'enkulaakulana yaabwe bwenjiraba manyi bwe mba nkoze ekintu wano ate nengenda n'eri neneegatta ku bali nsuubira ekyenjawulo kiyinza okweyongerayo naye ate challenge gye tulina manyi nti wano e Uganda tusobola okukola ebintu ebirungi sente kubanga abantu abasinga balina talent tebalina sente ayinza okuba nga alina script naye nga tagenda giyimirizaawo tagenda kufuna cameras nnungi kubanga tulina okukola ekintu nga kiri ku mutindo nga kigenda kubeera kinna Uganda nga bwe tukiyita nga kintu ebeera film made in Uganda naye ngegenda international kuba ekigambo kinna Uganda kiwulikika bubi kimakinga kubeera twagenda mu Nigeria naye olwedde bali batusookayo nti Kinigeria naye kati ffe tulina okigamba film made in Uganda egende ku international level tuziweereze mu festivals bazirating batuyite tukwatagane nga naffe ate omuzanyi wena asobola okuzanya n'owa Germany asobola okuzanya n'owa Hollywood asobola okukola bwati twejjemu kiri nti nze zanya binna Uganda. Wakoze kibiina nga ekibiina oba just wafunye characters zo mu film yo nokola? Sina kibiina. Okay, oyina characters wa handpick. Yes, natunulidde around nengamba nti eno character njagala enesobola kino enesobola kino. Okay. Yeah, me I'm a brand. I'm Inc. Irene Kruger. Okay. I'm registered mu movie industry like 5 years ago. Kwa nawe nazanyirako nga nabe nyamba mu 2015. Okay. Though my part was big, I was the producer. Okay. I wasn't ready okujayo face yange. Nabe twamala filmu eyo twagitundirawo. So tekyagenda walanga tegese. Eno mwendi nnyo from kutandika paka ku end. Okay, budget ani? Trust. Yeah. Okay. Ogenda ji premiering oba? Yeah, it's a premiere. Okay. This weekend. No weekend. Ludo. Tugenda kubeera ku Labonita nga 12 ye grand opening. Banange
tukisavuwazizza tuyina red carpet abagenyi abakulu ab'enjawulo tuyina activities not only movies ono si Jacob Omutuuze naye yazanye nnyo bannange trust yetaaga kulabaako so tuyina ekintu kigenda kunyuma kati bwe tunavaayo ku 13th ye Saturday eno tugende ku Papa Sport kubanga neeyo nayo gyendi galinga maka emakindi ekitegeera ewa papa kati bwe tugijjawo aye tugende Rweza gye nakulira kitegeera kati buli wamu ngenda nsuulayo nti eno ninayo abantu bange ab'omu movie kula Bonita abantu ababaagala ebyo papazi ninayo mikwano gyange bayaye bannange sigamba omuntu ayinza ogamba nti obuyaye buli obubi bakinywi bakyalibo bakyali then Rweza family n'emikwano yes ndowooza tukere kumacha twambale engoye zaffe tujje tutule mu butebe bwa Bonita tuyitiddwa tuli bagenyi bayite ffenna oba tulina akasente ke tulina okusasula yokka eri abagenyi abayite aba ba contributinga ku byenkola nga mmwe kubanga sigwe guno omulundi gwange ogusoose gwe okunkyaza bwe ntuula wano oba contributinze ku Irene BBS ebe contributinze misiki wange bwakuba eba contribution so n'abalala kati bano abawagizi baffe bajje bawagire kubanga mu firimu eyo mujjudde abaana n'abaana nze kusinziira ate nazo okukwata ku baana abato abavubuka firimu eyo mulimu abayimbi nga bana kati ate nga bangi bona bali baagala ogibeeramu bali eyo mu kuyimba naye okuyimba kuyinza okugaana nga tasobola okwakitinga outside there waliyo abaana nga basobola okwakitinga naye nga tebamanyi bwe batandikira bayinza okugamba tuwagala okwakitinga naye batugenda okusaba ebibiina bitusaba ssente naye nga gwosaba ssente muyayi work street naye nga ate oyo one day agenda okufuuka ensonga batulaba bannange neyanzizza nnyo neyanzege okubeera wano n'okutwala obudde bwammwe okutulaba bane mujje ku La Bonita nga 12 mujje ku ordinary mitwalo 2 VIP 5 VVIP 10 La Bonita Papa Sport ordinary 2 VIP 5 table ya 5 Reza gumu 2 5 tebo ya 3 tubalinze tetugenda kubeera gatusekawo katukole ku nsimbi then nkomawo ne bagesta abalala ntemuvawo fabaliwera tulyogerwako nti fabali n'enjawulo mbube twajja